bagita Vinci Coffee Company. Coffee Company tena wadde omutina gumu ogw'emmwanyi. Bagita Coffee Company tena wadde omutina ogumu ogw'emmwanyi. Ekulirwa musigansimbi atalina wadde ekikumi. Bagamba musigansimbi atalina nsimbi. Endagaano yakolebwa 2015 nezibwa obujja 2015 nate n'emukutula nsanja 2017 n'emukutula nsanja 2022. Enkyukakyuka z'endagaano ezimanyiddwa zeezo. Baagiwa ttakayiika 25 ne liteekebwateekebwa gavumenti nga bwe baalyagala. N'okutuusa leero tewali kyali kikoleddwa wadde yasaba olukusa yeewolereko ssente. Ako mukawulidde ttakayiika 25 tewali kyali kikoleddwa ate yasaba gavumenti eri eyambisa okwewolerako ssente. Abalala nno bwe muba muteekateeka ebyammwe nga muyita mu kutuuyana. Kambabulire ebikwata ku mugendo gwa Mwanterimba nammwe mwewulirireko mutegeere nga bwe biyimiridde. Twagutandika 2006 era yiika ezisoba mu 2.5 zisimbiddwa mu myaka 6. Ekitiibwa Sipiika gye tebakiwulidde, yiika ezisoba mu 2.5 zisimbiddwa mu myaka 6. Mu Buganda okuva ku bibalo ebya Uganda Bureau of Statistics, ekitongole kya gavumenti eky'ebibalo, obwavu mu Buganda 2016-2017 bwali ebitundu 9 ku 15. Wetwogerera 2.6 n'obuwuzi 9. Bya Uganda Bureau of Statistics, emmwanyi ezatundibwa mu 2016-2017 zaali ensawo akakadde kamu n'emitwalo 37,900. 2018-2019 omutwalo gumu kakadde kamu mu obukadde 6,464. 2019-2020 akakadde kamu n'emitwalo 9,208 mu 1,050. Ebibalo bya Uganda Coffee Development Authority. Mukawulidde ako kyeraga lwatu nti okulima emmwanyi kweyongedde obungi awamu n'ezitundibwa, era obwavu bukendedde mu bitundu ebirimu emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka yalamula bulungi bwe yasalawo okulwanyisa obwavu. Yasinziira ku Namulondo n'agamba twongere amaanyi mu kulima emmwanyi. Abataaliwo nkibabuulidde. Kaakati waliwo ebibaddewo mu mwaka gwa 2020 gavumenti yaleeta ennongoosereza mu tteeka ly'emmwanyi. Byalimu ebirumira bingi ne twerwanako ebiwerako ne birongoosebwa. Baonarebo mwebale, Onarebo Sewungu mwebale. Jjo ly'abalamu Uganda nga yeesinga okutunda emmwanyi ku lukalu lwa Africa yasokoolwa mu kibiina ekigatta ab'emmwanyi mu nsi yonna, International Coffee Organization, nga tewali nsonga ya Simba yaweebwa. Bannaye gwe osinga okutunda ebijanjalo n'owino, mulina ekibiina ekibagatta abatunda ebijanjalo n'owino, ate n'osokoolwayo mu kibiina ky'abatunda ebijanjalo n'owino. B'obisuubulako eyo nayonayona ekyebongotoko ekyamusansala mannyo gaseka tobeebuuzizzaako. Tubadde tukyali awo ate ne tuwulira endagaano ya Vinci, ono musigansimbi atalina wadde 10.
endagaano erimu obulwa. Kampuni nyingi ezivuddeyo okukolagana n'abalimi b'emmwanyi okubasakira, okubayigiriza era n'okubalambika mu kuguma omutindo. Ensonga eno teriimu mu ndagaano. Tewali mu ndagaano bye balambise kampuni ya bingi byegenda kukolera mulimi. Oyinza otya okutumbula ebyemmwanyi ng'abazirima tolina kyobakolera? Ensonga ey'okubiri, okugula emmwanyi mu Uganda. Kampuni ya bingi eweereddwa olukusa okugula emmwanyi ku mutendera gwonna. Ejja kutegeeza gavumenti nti efunye emmwanyi ezigimala olwo abalala basobole okutunda emmwanyi obweru wa Uganda. Ejja kutegeeza gavumenti kati emmwanyi ze twetaaga zonna tuzifunye. Olwo Sempala balina omugisha ojja okubaleka nabo batunde ku mmwanyi ebweru nga bo bamaze. Naye kampuni eno okuweza obungi bwe yeetaaga zirina kuba ttani emitwalo 600. Kino kitegeeza nti ejja kugula emmwanyi za ttani emitwalo 4 okufuna kye yeetaaga buli mwaka. Kati muwulire kino, Uganda erima obungi bw'emmwanyi ttani emitwalo 29, naye oli ajja kumala kuweza ttani mitwalo 4. Oba munfuna obungi bw'emmwanyi bwe bamuwadde mu ndagaano ne mu Uganda tebuliimu, ate ng'alina okumala okubuweeza abalimi kwe basuubula emmwanyi. Ekyo kitegeeza teri mulala n'asuubula mmwanyi mu Uganda. Kampuni eno erina olukusa okugula emmwanyi ku bbeeyi gy'eneeba etaddewo. Kyokka ejja kwetegereza ebbeeyi eteekebwawo ekitongole kya gavumenti. Ekitongole kya gavumenti ndoza UCDA kiyinza okugamba nti ndowooza emmwanyi ziri ku 2,000. Teri ku 2,000 emmwanyi kiro yakase. Kati naye letekeko ebbeeyi yayo gabe 2,100. Bagiyita indicative price mu Lungereza. Naye embunga egyesigamya ku katale k'ensi yonna, ab'e Brazil be balamula ebbeeyi y'emmwanyi mu Uganda. Bw'eneegwa ebbeeyi mu Brazil oloba naamwe tuteekeddwa okusuula ebbeeyi wano. Kaakati baga nti ebbeeyi eneesinga okuba eya wansi, kampuni eno ya bingi yo kweneegulira. Nali erubaga ku Pasika nembaga nga tumanyi okusoma, mwampulira, tumanyi okusoma, tumanyi okutaputa endagaano zino. Kati kambabuulire nga bwe twasoma ebintu bino. Kampuni nyingi ezigula emmwanyi zikola endagaano n'abaguzi wabweru wa Uganda, era endagaano zino zirambika obudde ddi emmwanyi we zituukira eri omuguzi oba Bulaayi oba wa. Kampuni za Uganda olw'obutamanya ddi lwe zigenda kutunda mmwanyi tezigenda kukola ndagaano, kubanga jjukira oli alina okumala okuweza ezize, tomanyi bw'anaaziweza, toyinza kukola na ndagaano yonna ne kampuni ey'ebweru. Kitegeeza nti kampuni ezitunda emmwanyi ezaffe eza wano zijja kuggalawo. Muwulire ensonga y'emisolo. Gavumenti eya wakati ewadde kampuni ebbeetu okukola nga tesasula musolo gwonna okumala emyaka 10. Sinze mbiyiiya nayiga okusoma, natandikira Butale primary school. Enene entono. Sinze mbiyiiya biri mu ndagaano, siwali kiyiiye wano. Naye singa wabaawo enkyukakyuka ereetera kampuni eno okusasula omusolo, gavumenti ejja kutereeza embeera. Singa wabaddewo ensonga lwaki bawadde omusolo, gavumenti ejja kugiyirira. Biri mu tteeka. Ensimbi
okuvujjirira okugaba endokwa okunoonyereza n'emirimu egyamba abalimi b'emmwanyi zijja kukendeera naye mu mbalirira naye omwaka guno bazikendeezezza. Waliwo ensonga y'abantu okuva mu kulima emmwanyi n'okuzikukusa. Mujjukira mu myaka gy'ensanvu Amini bamuteekako natti ebyenfuna emmwanyi ono ne zigwa ebbeeyi kubanga Coffee Marketing Board yaliwo mu budde obwo tasobola kutunda mmwanyi gwe kubanga bakaliza Amini natti ekyavaamu kase eyo ebutale gyembagamba lukulula nazayitangaawo ebutale nga zigenda zeewala enguudo kwabeera nga basirikale ne zigenda e Rwanda. Bwe yasalanga ensalo ng'etuuse e Rwanda n'ekyusa lukululana n'ekomawo n'eyita mu Uganda. Era emmwanyi z'e Rwanda zaalinnya nnyo ze yatunda mu biseera bya Amini. Ono bwino eyakala, ono bwino mukalu bwe kyali abantu bagenda kuddamu okukusa emmwanyi kubanga balemeseddwa okuzirima okuzitunda mu bwesimbu nga bwe kibadde olw'endagaano n'eno musiga nsimbi atalina nsimbi. Bino nno bye tusemba okukyusa mu ndagaano. Gavumenti eya wakati tugisaba ekkiriza ekiteeso ky'abantu ku nsonga eyo, batuule ku mmeeza bakkanye ku nsonga zino, bakyuse endagaano. Obwakabaka bwa Buganda butadde amaanyi mangi nnyo mu kusikiriza, mu kukubiriza, mu kuyigiriza, mu kujjukiza oyo yenna abeera mu Buganda okusimba, okulima, okulabirira, okukuuma omutindo gw'emmwanyi, okwongera omugaso, okunywa kaawa n'okusikiriza abakyala n'abavubuka okwenyigira ku mmwanyi ku mitendera gyonna. Amaanyi getutadde munduza mugalabi n'okitiibwa Kakoma awedda n'erinnya erya Mmwanyi Terimba, buli gyayita bamuyita Mmwanyi Terimba. Awo si wangambire nti alhamdulillah. Mu myaka 7 egya Mmwanyi Terimba obungi bw'emmwanyi ezirimibwa mu Buganda zeeyongedde ebitundu 35 ku buli 100. Emmwanyi ezifiirizibwa mu ntereka, omanyi abantu balima waliwo emmwanyi z'ofiirwa okusinziira bw'oba oziterese n'engeri gy'oba ozirabiridde, zikendedde okuva ku bitundu 65 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 5 byokka ku buli 100, 5%. Kaba buli singa kilo y'emmwanyi yayononekanga ebitundu 65 ku 100, kati yayononeka ebitundu 5, ekitegeeza nti omulimi asigaza emmwanyi ze. Abantu babitegedde bino ebyomutindo, abantu tebakyayanika ku ttaka, tebakyakkiriza bukoko kuzannyira mu mmwanyi, abaana okuzizannyiramu biki, bazitereka bulungi, babiyize, batandise okufuna kasente. Abakulembeze mu gavumenti eyawakati tubasaba baddeyo ku mmeeza beetegereze ebiteeso byonna ebize bireetebwa, beekube mu mutima endagaano eno eddemu ekyusibwe ku lw'obulungi bw'omuntu wa bulijjo. Kubanga emmwanyi ndowooza yeekulembedde okuwa omuntu wa bulijjo ku kasente, era yesinga. Omwaka gwete twakuŋŋaanya obukadde 7 bwa $7 mu mmwanyi. Mubiwulidde ebyo? Obukadde bwa $1 gavumenti bwe yeeyambisa okuzimba enguudo na biki byonna ebyo n'emirimu emirala gyonna. Era Oweekitiibwa Sipiika, bwekko ababaka bano bananzikiza ekintu ekirala, naye nze ndowooza nti mu mulembe omutebi oba olwawo tewaliwo nteekateeka erwanyisiza bwavu butereevu mu myaka 29 nga Kabaka ali ku Namulondo ng'enteekateeka y'Emmwanyi Terimba. Tubadde n'enteekateeka nnyingi nnyo, Sindikanjake, Owessa, ebintu bingi. Enteekateeka zibadde mpitirivu ze tukoze. Bukabeefu okuva mu myaka giri egy'ekyenda, okulima ensuku naki
naye sirowooza nti waliwo enteekateeka eyenkana Mwanyi Terimba okutuukirira ku muntu owa bulijjo nga Mwanyi Terimba bwefaananya, sirowooza. Awo nno kasita twakyaliddwa omugave Katamba Sseewungu, obubaka anaabuzaayo eri Oweekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi akulira ababaka mu Buganda. Naye bino si bya Buganda yokka. Abalima emmwanyi okuva mu Ankole bali mu kusattira, abalima emmwanyi okuva e Bugisu basattira, abalima emmwanyi okuva e Ttoro basattira, e Rwenzori balima emmwanyi bonna basattira. Ensonga mugikwatire wamu bwe muti ku lw'obulungi bw'omuntu wa bulijjo. Nkakasa gavumenti ejja kuwulira. Si enkuba etonnye, gwe simba emmwanyi osirike. Oweekitiibwa Sipiika, minisita ono yetwala yadde okuwandiisibwa era yatandika okukakkalira emirimu gyayo, ekitebe kyayo kiri wali ku Muganzirwazzi. Kampuni yafuna ne sitoowe Kawempe eyo awanaakuŋŋaanyizibwa emmwanyi, era kati bali mu kweteekateeka. Munajjukira nti mu mwaka gwa 2020 nabategeeza nti kaweefube wa Mwanyi Terimba alina emitendera 4 okugaba endokwa tuzigabye, ndowooza nammwe mukirabye, okulambula abalimi tubalambudde, era ng'ennaku z'omwezi 21 June nja kubeera Bulemeezi okuggalawo omwaka ogwa Mwanyi Terimba, okugula emmwanyi n'okuzitunda ebweru olw'okusiika kaawa gy'emitendera. Kati tuli ku mutendera gwa 3 okuzigula. Tusimbula ekigere kimu mpola na bwegendereza, naye tetudda mabega. Era tugenda kulangira tutandise okugula emmwanyi mu bbanga ery'okumpi. Tuli ku mutendera gwa 3. N'enteekateeka z'okuddamu okuyitimusa enkola y'obwegassi mu Buganda zongeddemu amaanyi. Tukolaganye n'ebibiina by'obwegassi ebizzemu endasi nga Masaka Union, nga Wamala Union. Naffe wano kabibe bino ebitongole ebyaffe ebyawano ebya SACCO tutaddewo enkola eruŋŋamye enzirukanya ya SACCO zonna ezirina kukwate mu Bwakabaka. CBS POSA ekoze omulimu munene. Kati tuli mu kuwunda abayingirako mu masiro nga tegannajja, mumanyi munda bwe wafaanana. Gwe mulimu gwe tuliko kaakati gwe twogererera. Njagala okubakakasa nti omulimo gw'amasiro teguyimirirangako. Teguyimirirangako, naye munene nnyo. Era mmwe bendi nammwe mu gavumenti ya Kabaka emyaka gino 9 tukoze ebintu bingi. Simanyi oba mwali mulabyeko omulimu omuzito gw'ogw'amasiro. Ebyo mbyogedde sigenda kubiddamu, naye kugenda mu maaso bali mu kuwunda munda. Naye buli kimu ekikolerwa ku masiro Oweekitiibwa Sipiika kiyita mu mitendera. Ntera okubagamba nti amasiro si nsiisira nnene. Oweekitiibwa Sipiika, waliyo ebisiisira mu Kampala muno. Abantu bano boolaba bano abakungu bano n'abeekitiibwa baagala nnyo okugenda mu bisiisira ebyo. Olunaku lwa 6 ng'olwo ne bagenda mu bisiisira ne baleeta essowaani zino ezijjudde obugule. Ensiisira ezo muzimanyi. Na buno Abanyankole bagamba akadde okufuka. Babyagala bano ab'ebitiibwa balabira wano nga banekaanekanye wano. Ebyo ebisiisira sabbiiti emu obeera okimaze. Eno si nsiisira nnene. Gano masiro gatambula era mbakakasa tunaatera okugajjako engalo. Nsonga nkulu, waliwo ensonga y'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Bannayuganda abasinga obungi naddala abantu ba bulijjo banyigiriziddwa nnyo. Ebintu byonna birinnye mu bulamu obwa bulijjo. Kwegamba kyannaku ebbula ly'emirimu gye likomye okweyongera ate n'ebbeeyi y'ebintu gyekomye okukaalaamuka. Omuntu oyinza okwebuuza nti omwavu anaddukira wa? Omwavu wakufa.
mwavu wa kufa okusobola okugonjoola ekizibu kino naddala omuntu wa bulijjo ng'ate be bangi nsemba gavumenti erowooze ku bino okukendeeza omusolo egyongerwa kumpi ku buli kantu akatundibwa mu Uganda buli akayingira bakongerako omusolo n'abatunda emmwanyi kozi kyesaabagamba babadde babajjako omusolo baguyita cess kimu kya 10 oba 1% kati bagufudde 2% abatunda emmwanyi ebweru ng'oggyeko biri byonna bye twogedde ku ndagaano ya musigansimbi atalina ssente ate kuliko n'okubongeza omusolo. Okukendeeza omusolo kiyinza okuyamba okukumira emiwendo gy'ebintu wansiko oba oli awo n'obutapaaluuka. Ekyokubiri okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti ya Uganda erina ebintu bingi byesaasaanyako ensimbi ebiyinza okwewalibwa sigenda bigenda munena mu ndimanyi biyitirivu. Kino kijja kugisobozesa okutambuza emirimu gyayo wadde ng'omusolo gwekuŋŋaanya gukendeeza. Omanyi gavumenti bwekendeeza omusolo erina n'okukendeeza ensaasaanya kubanga ensaasaanya egwo sente za musolo zekuŋŋaanya. Bw'eneebanga esobodde okukendeeza ensaasaanya ku bintu ebimu ebitali nnyo bya nkizo kijja kuyamba gavumenti esigaze ng'etambuza emirimu emisolo gikke n'emiwendo gireme kupaaluuka nnyo. Naye omusolo omukulu oba oli agwesaana okukendeeza ku mafuta. Amafuta kyekyetunze ekifuga obusuubuzi ku mitendera gyonna. Kizibu nnyo okukkiriza nti dezero wa bbeeyi okusinga peterooli nenduza bwe kiri ennaku zino. Buli amafuta bwe gali nnyo ekisusse ebyenfuna nabyo biba birina okudobonkana. Tukimanyi nti nno mu nsi yonna ebbeeyi y'ebintu epaaluuse. Ensi erimu ebintu bingi zino ntalo zino biki. Naye gavumenti esobola okubaako amagezi geesala okuyamba naddala omuntu owa bulijjo. Baatugambye tulye muwogo. Muwogo mmere ennungi banaana erimu n'ekiriisa. Ate ffe ono gwe tukozesa okusogola engule era tukubiriza abantu balime nnyo muwogo kubanga ngule asogolebwa mu muwogo. Ate akawogo ssebo akookye Oekitiibwa Sipiika akawogo akookye ku kikopo kya kaawa oluusi oyinza n'okukateekamu sukaali nga baakookeza bulungi enkoto. Ab'ebudde Oekitiibwa Gonzaga Kagumba omanyi muwogo byawooma bya kitalo. Nagenda okulambula bakateeyamba olumu nengenda n'engagala yange ebiki wane Nalukolongo nembalamusaako nenkola ntya. Kakati omusisita abo abalabirirawo n'agamba omukyala mukadde ddala bw'ati kuba tuleteddeyo bino na bino. Omukazi n'agamba naye ssebo njagala kulya ku kagaati. Muwogo tujja kumulya nina bane n'akagaati nga kawooma. Bagendeze ku misolo tulye ku kagaati. Nga ne muwogo bwe tumulya bwe tumusimba. Oekitiibwa Sipiika waliwo ensonga ey'obusika. Ensonga ey'okwada ennyimbe mu Buganda. Enkola ey'okusaka owamu n'eyo eyeekuusa okulaga omusika ng'omufu akyali mu luggya ya bulabe. Ekyamazima okulaga omusika ng'omufu oba ali mu ssinzizo wali oba mu luggya ekyo kivve. Ekyokwabisaawo olumbe kibi naye ekyokulaga omusika nga tubanaana tuva magombe ekyo kivve. Mwaliwo Ssaabasumba Lwanga omugenzi ng'atunyumiza yagenda okusoma emmisa erudda lw'emutundu eyo oba bayitayo Kirinnyabigo. Kirinnyabigo abeera mutundu eyo abeera asoma emmisa ey'omufu omulambo ne gwasimula. Waliwo
Ssaabasumba yayogera omulambo ne gwasima omuntu yatannaba kufa bonna ne babuna emiwabo Ssaabasumba yekka yasigalawo omanye enteeka nga tekimanyi muzira olwale Masaka eyo Bishop Odunga yali asoma emmisa ya mufu mu bitooke anti baziika mu nsuku abantu bonna beekulumuludde ne bafaaza sosota n'avubuka eyo mu ssande bonna ne babuna emiwabo okujjako Bishop Odunga yasigala mu kifo era mwe muli bakulembeze tumulaga nga obutiivizi obuyitiridde nga babaddewo embeera balaba Oweekitiibwa Ssekabe nga abavubuka bamuyisiriddeko olukuba ng'emisinde gy'atwala bamugamba kiki mukama waffe ekibadde ngaafe dduka buddusi abalala mwalaba sineema eno eya Shaka Zulu baali bagenda okuziika omuntu obutasukka 100 wadde mulwera ssebo Oweekitiibwa Jude Muleke tukwegayiridde tosukka sipiidi 100 wadde oli mulwera ku sipiidi 100 tosobola emotoka butagifuga ekintu kyonna kyeweekanga nga tosuza sipiidi 10 emotoka ogifuga ekintu kyonna ekikugwako ng'osuza sipiidi 10 kisa kya Katonda ate bagamba nti oba n'obutikitiki bubiri okusalawo mu bino bibayita ebyobubeejo oba n'obutikitiki obumanyi bubiri bw'okolera ensobi mu butikitiki obubiri owedde saawa 8 fuba eggulu lyempeera muvuge empola nange bantwala Kapaala kumunda beeyo nga bampaaluusa olutalo lw'ennyanja lwogerekeka n'abasajja baagala emisinde muvuge empola ebidduka mubirabirire mubikole okubirabirira ndoza kumpi service kyafuka kya Luganda mubikole service balabe ebiziiza ngule bwoba ogenda kukola kundi kunyola ngule cupa 2 tosussaako nkwegayiridde pangisa gundi uba funa omuntu akuvuge naye tovuga nga onywedde bantu bafa nnyo banne kitiisa n'okutiisa buli lunaku Ssebo Oweekitiibwa Sipiika omwaka guno Obwakabaka mu buweereza bugenda kusigala nga butadde essira ku nsonga okulwanirira federo tukyakiriko abantu balekuza twakivaako naye bwe tugamba enfuga enkola ya federo w'ebikolwa twagala nga bitwana biri eby'amateeka ng'eno ebitambula bye bitambula singa Ssaabasajja Kabaka tiyava mu buwaŋŋanguse mu 86 singa Ssaabasajja Kabaka tiyagenda Nnaggalabi singa Obwakabaka tebuliwo mu 93 naye yagenda e Nnaggalabi yava mu buwaŋŋanguse nga embiri zonna ziri mu buwanvu naye yavaayo abakugamba nti katumale okununula embiri ndyoke nkomewo tubagamba nti ebya Buganda bina tumale okutuddira tugende e Nnaggalabi n'olwekyo tulina okusigala nga tukola nga tuweereza tulina okunyigiza federo y'ebikolwa nga tutuusa obuweereza ku bantu olw'okutumbula embeera zaabwe mu bulamu obw'obulijjo tulina okutumbula ebyobulamu nga twenyigira mu buweereza obw'obujjanjabi ebisingawo mu nteekateeka zaffe ez'omwaka 2022-2023 bijja kubanjulira omumyuka owokubiri owa Katikkiro olw'omuwanika bw'anaaba asoma embalirira y'omwaka ey'Obwakabaka. Nsaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abali mu bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka n'okukola obutaweera okutumbula n'okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Tulina okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Neebaza mwenna abampuliriza nga muyita ku mikutu egy'enjawulo. Bannamawulire mbeebazaamu ak'ensuso bannamawulire kubanga mu buli mbeera muba bankizo nnyo mu kusaasaanya amawulire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oweekitiibwa Sipiika neebaza abantu bonna abankwatiddeko mu myaka gino 9 abamyuka ba Katikkiro gwe Sipiika n'omumyuka baminisita ab'amasaza abaami ba Kabaka abantu bonna abakulu b'ebitongole mwebale kunkwatizaako emirimu gye mukola gyange emirimu mukola gyange Kabaka gye yantuma nammwe ne munkwatizaako. Mbeebaza nnyo bannaaye Webbowa ali wano
oba vocational essomero tuliriko eryebbowa saagala muje naakabakaabe naku kabaka waali ekyo kimmala ebirala webiri ebitusoomooza nabiki naye kabaka waali naye mbeebaza okunkwatizaako mu myaka gino abataka bakulu ab'obusolya tubeebaza nnyo abalangira n'abambejja abakulembeze b'eddiini ab'ebyobufuzi n'ebyobuwangwa ku mitendera gyonna mbeebaza obuwagizi mbeebaza n'obuwabuzi emirundi mingi tetuyinza kujja kubabuulira nti ono yampabudde bw'atyo ono yampabudde bw'atyo naye tubigenderako nnyo n'amagezi mangi gatuweebwa bantu bammwe kwe tuba tutambulira maliriza nga neebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olw'okutulambikanga n'okuwagira enteekateeka zaffe ez'okuzza Buganda ku ntikko. Singa Kabaka ye gatuwagira watutuuse wano tuna tetunatuukawo ekyo kyetaaga okwogerako ekyetaaga mbakakasa Oweekitiibwa Sipiika nga mpita muggwe nkakasa abakiise abali wamu n'abagenyi n'abampuliriza nti embeera mu Bwakabaka nnungi ddala ebitusoomooza weebiri naye tutambula tugenda mu maaso era tewali kuzikiza era mbakakasa nti Omutanda anywedde gulugulu ku Namulondo y'Obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega.